Essuula ey'okusatu ey'olugero Tokiya ŋŋonga ento eyitibwa Nkedde Bukeezi. Nga Tiina amaze ebbanga ewa Buyisi era ng'anoonyereza n'emirimu ebbanga eriwera, kyaddaaki yafuna akalimu k'okulonda emmwanyi ku kyuma kye baayitanga kakutakamu. N'alonda ezo n'akamala. Ssente ze yafunanga ku mulimu yayawulangako ezimu n'azisiba ku lwayi, ate endala n'aziwa kamusuza zimuyambengako ku kugula emmere n'ebyendi ebirala awaka, kubanga nkwatiraako tebufuuka bumbowa. Okugenda ku mulimu, Tiina yakeeranga na nsowera ate n'ayingiranga n'ensiri, kubanga essaawa ze yakolanga ze baamusasulanga. Ekyuma Tiina gye yakolanga kyali kya muyindi Mujubali. Yasasulanga bulungi naye ng'abakozi be abakozesa okubula okubakutula akaligirigi. Bw'atyo mukazi wattu yakomangawo eka ng'ensowera agigobye lulimi. Buli eyamusaasiranga olw'okukuluusananga atyo ng'akalogoyi yamuddangamu nti, "Ogw'omwana gwe gundeebuukanya." Newankubadde Tiina teyali mukono ggaamu, yali mubalirizi. N'olwekyo mu kifo ky'okulyanga emmere ensu mu kirabo ekyalinga okumpi awo, yagendanga n'entanda ye ku mulimu. Eyo nno gye yavuunyuulanga ne mutabani we ng'ekyemisana kituuse. Bwe yabanga akola, mutabani we Tokiya ye yabanga yeekubira mbirigo n'ambeekuulo n'abato banne. Mu bbanga lino omulenzi yali asuumukidde ddala, anti yali mwana muwanvu. Abaali bamumanyi baagereesanga nti ye ne jjajjaawe omusajja agaasaaka ge gattula. Teyali mwana wa mansonyinsonyi era nga teyeekwata musoobooza. Ekyo nno kyamuyamba nnyo okwefunira emikwano. Ekintu ekirala ekyayongera okumufunyisanga emikwano kye kisa ekingi kye yalina, ate nga mu kunyumya yeekansa. Okunyumyako okwo kwasikirizanga n'abantu abakulu abaakolanga ne nnyina okumuyitanga abanyumize oba abayimbiremu nga bawummudde okusaka aganaakwazza emirala. Yalina akayimba ke yateranga okukooloobya nti, "Kookooliroko Ssekimbugu nkubira ku ndongo, Nkedde Bukeezi Ssekimbugu nkubira ku ndongo, nnoonya bawala Ssekimbugu nkubira ku ndongo, abawala baabuze Ssekimbugu nkubira ku ndongo." Bwe yamalanga okuyimba yalekanga abantu enseko zibakunya n'amalamu omusulo. Nnyina yeewuunyanga omwana gye yayigira nnamungi w'ebigambo n'ennyimba ezaakwatanga abantu omubabiro. Ebintu bino oluusi byamweraliikirizanga ne yeebuuzanga oba omwana we alikula. Mukazi wattu ky'ataamanya nti Tokiya mu kukwata yali nkusu era nga tewali kantu nakamu kamuyitako. Buli ke yalabanga nga takeerabira, ate buli ke yawuliranga nga tekamugwa nkoto. Kale nno awo ku kyuma nnyina we yali akolera waaliwo abantu aba buli ngeri. Abantu bano baayogeranga n'ebintu ebirala bingi, ate oluusi nga bafagamu okukola gagambo agatayitana mu kamwa. Ebigambo ebyo nno oluusi Tokiya bye yakoppanga nga tabitegeera na makulu. Tiina emmwanyi yazirondera ebbanga ddene, kyokka yagenda okuwulira ng'enfuufu yaazo emutuuse ku mutima, ate nga n'okusuzibwa nakwo akukooye. Yatandika okulowoolereza ku ky'okukola ekirala ekisinga omulimu ogwo gwe yalina. Olumu yannyuka mangu n'addayo eka. Bwe yatuukayo yakukunulayo omukebe gwe mwe yaterekanga ssente. Bwe yabalamu ne yeewuunya n'azisoma ng'aziva wakati nti anti zaali ziwezeewo. Omukadde Buyisi ng'akomyewo akawungeezi ako, Tiina yamutegeeza nti yali awezezzaawo obusente obumusobozesa okwetandikirawo akalimu k'obwannannyini. Ennaku zino ke baakazaako erya nneekolera gyange. Ab'omukwano bano bombi bwe baabigaayagaayamu nga bamaze okulya ekyeggulo, baakizuula nti singa Tiina atandikawo ekirabo ky'omwenge omuzungu yali ajja kuganyulwa nnyo, kubanga mu katundu ako mwalimu abantu bangi okusingira ddala abakozi b'oku kyuma ky'emmwanyi, kyokka bambi nga tebalina wantu wonna we basobola kwoleza ku mimiro gyabwe n'ekyovu, bbiya n'emyenge emirala. Essuula eyo ey'okusatu awo weekomye. Tujja kuzzaako
essuula eyokuna mu katundu kaffe akaddako.